Okay, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swamu etambula bulungi wonna wosinzira okubanga otulaba tusiiba okwakona okuba naffe batera okugamba nti ziba ziyingira omunaana oba omusanvu alusa ne zidduka tumwenyamu naye ng'ensonga ziba serious. That is how beautiful this industry is. Ezo layini zombi bbiri z'abakulu wemagere okitegedde agamba nti obuziwera omunaana alusa nga zidduka. Sorry, wekiwatule wemagere n'agamba tumwenyamu naye ng'ensonga ziba serious. Back to business. DJ Johnny P is my name, aka Semakula Janisha Basso Fitted and boy what olunaku olwaleero. It's been a while ever since I know some of you mumaze akabanga nga mwebuuza Eighton yaddawa, Rain Commando yaddawa, but today is Eighton's day era tusazeewo tujje ku studio gye bayita Zuena Records nga wano wakakalabiza emirimu gye ennaku zino n'ebbanga ligenda okuddakaawo nga wagenda okuba nga atunnyonnyola. Musajja tumusanze obulamu bwakabi. Simanyi oba osiiba Eighton oli wa ddiini ki? Ndi musajja mukristaayo. Oli mukristaayo watambuza omusalaba? Sasoodde ebya Katonda tebabirimbiramu. Ndi musajja mukristaayo naye nga tema mahajati, so yona gye tuli. Okay, so musajja mukristaayo Easter nva wano nayo ssebo nkiwedde. So tugenda tubayamuko naye alina music mungi nnyo omupya ng'oggyeko omukadde gwe mumanyi era abaddewo mpolampola ng'agezaako okutoba obuyimba nawali. If you go and visit his YouTube channel naye this time round akomyewo full force kutandika teri kudda mabega. So if you have been missing him mu industry mu game kati wali full package. So ngera mu mukisa tubuzeeko tutandikiraawo emboozi egwe amakerenda ng'omuganda wagamba buuza ku bantu taata abatuuliza batulaba muli mukya mwebali kusiiba baganda baffe ne banyinaffe basiraamu ne bakadde baffe. Eighton Sente Zuena Records, yes, your record label. Woli akati your umbrella. Okay, Zuena Records. It's a record label, not just a studio. Okay. So emaze banga ki Zuena Records? Myezi ebiri n'ekitundu. Ng'etandise. Yes. Gwe CEO? Nedda. I'm the managing director. Okay. CEO wali. Yes, it's called Mr. Alfred. Okay. Yeah. Twabaye tugamba nti bino bitusenga mwabikola da Eighton, what took you so long? Resources, because Uganda tukyalina obuzibu. Industry endala kyezitusinga nga Nigeria nti ba investors bavudde mu business world ne bajja bayingira muki business ne bajingiza mu ndongo. But in Uganda abantu balina sente bakyatya. Maybe kiva ku ngeri abayimbi gye tuze tuweisaamu ati abantu batya batulabanga abantu abatali organized abayaye naye kati abayimbi benyini balina kitukiramu okwata kyolina oba n'olobbying anononya abagagga ne mukola bikino abayimbi balina okuba record labels because tojja kuyimba paka kufa. Yes. Tulina okutandika okusitula okuteeka bloka ku industry. Yes. Okay. Obadde obulidde ludda. It's been a while. When was the last time walabirako mu public ng'olina tune n'ogamba nti eno tune kati ekuba? Anti kisinzira gwe kijoyita tune. I last released a song called Mbadala. That was shortly before the lockdown. Okay. That means that 2020 ngatandi kuba 2019 nga fading out. Yeah, awo. Night of course ndowooza teriwo abantu balumanya. Kyenyegezako tegeeza nti why is it that your music abaitafuna rotation nga bwe kyali before? Organization, like okusoka, that's why I took time off. Nsooke neetereze. Okay. Music taggwayo. Osobola okuyimba ne bw'oba mu kagaali. As long as the voice is still okay. There, yes. So omuyimbi yonna asobola okutekinga time off. It's okay, it's very okay, it's very healthy. Yes. Yes. Okay, amazing. Tuzeeko abantu katono nnyo mabega akatambi. How do you come to join Gagamel? Gagamel nagijoiningira mu bbaala. Gagamel. So this is what happened. Twali recording olimba Kiwoko. Yes. Ne muganda wange Rain. Producer Kezi yalukulembera. Yadde nga Next yaliko. Yeah. Producer Kezi yali tapo manyi kati oba muyimbi muto ne producer muto mwenanga mulumba kiba kibuli. Yes. Bakirekeyo nali nsuwa kirekeyo ngendo wulira Kezi ngamba Bebe Cool atwetaaga. Olulimba luze mu kibuga. Mara mikwano before. Nani? With Bebe Cool. I had never met him. Okay. So olulimba lwa kufuluma ku records ku Lumumba. In 1 hour nga lutanso obuna ekibuga kyonna.
Linda okatono. Bebe Cool okubayita. Keiza gamba Bebe Cool abetaaga. Nga mumaze kola kiwoko mwenga mmwe. Oh yeah. Kiwoko nze nalaba Keiza ne mugamba nti mwana njagala kola kayimba. Nakolako ne Alan ku D Records. One of my first songs. No, Alan producer Alan. Oh, producer Alan, yes. Yali ku D Records. Yes. Kati ne meetinga Keiza, ne meetinga ne Remix team wayo ne Sweet Kid. Awo mukugeza ko kola omukwano nga njagala kubayo chi crank. Nenga Keiza ali urban bulungi ne mugaa tukole naye nga neta access ku D Records. Nangamba nonya studio. Rain was my closest. Kuba twava naye wa Clever J. Actually twali wa Clever J. Rain musango wa Clever J. And we became tight. Yeah. Era that song we didn't plan to do it together though. Naye yanfunira studio mbuka mitated love. Enankulabye. Yeah. Nentwala Keiza nakola nenga studio kale tina bulungi. Kati mukola awo tulikodinga chorus. Ya kiwoko? Rain wangambira mwana blood cha kabi. Nange nkuba mukati audio wetandikira. Kubanga we were very tight. So ne tujja. Keiza nagamba we can't do it for me. It's a big song. Go and talk to Sweet Kid. Nenjoga Sweet Kid na next olimba ne fuluma. Lu hitinga in about 3 or 4 days ngalukute site. Then netoka ku Bebe Cool. So message mujijalo damu mukube ikiwoko. Because if twalo was by then nti Bebe Cool yakwata timu yobe y'abana bali mu Gagamel nabagamba mukube tune. Obo oli abana ku bigambo. Olimba nze nawandika ngera bogenda kati ngera bomanyi Eighton. I'm a writer. Era ndowooza nnyo embeera kati ng'embeera ngende music gwogenda owulira wanjawulo ku music alugwe tugenda okuta. Ntunulira nnyo embeera ngamba kati naye industry ebulamu ku ndongo. No studying nga wale ekituli n'okiziba. Kati music yo era bwe najja because I had songs with Clever J before naye Kiwoko yawandiikibwa nga sitali ku beef. Wabula ndowooza waliwo obulayini bwajjamu ne bukwatagana nga akava mu ability. Of course bwe nfuna idea era nga content creator nga artist ogazia. Yes. No gamba bwe numa mukano nakano. Yeah man. Yeah, over ugamba nti yali beef over it's because mama ne muyingira Gagamel. That's why balowooza nti mulumba. Anti kyajongerako. Yes. Naye sijja kwegana waliwo lines zetwanyigamu awo okufuna attention. Abantu soko bajukize line ezo. Line ogenda mu bidongo kwelaga oli mwana wa minikita. Kati vende tujitula ne tujikyusa ne tugamba party ya Rain. Naye yagamba twagamba nti okuba mwana wa minister si musango, something like that. Okuzalibwa minister si kisema kya walina. Yes. Kwagamba era Eighton tuteleza awakyani. Yeah man. Eighton banange. So Bebe Cool went to meeting and we were with him shortly. By the way, Bebe Cool trying very like briefly like 1.5 years. Oh, 1.5 years. Church abajjayo. Twali twagala kukola byafe. Yes. Mwata msura bikolere. Because you know Gagamel is not like an organized label. Over it's just a crew. Okay, it's a label ku Bebe Cool naye abayimbi abalimu tebakwatibwanga abayimbi ba members. Yes, like mubanga bakirebe bakireresi abalebesi. So toyinza kubeerawo nga wanga bakwate nsawo y'omukulu. Toyinza kubaawo nga ogaziwa. Like ngate n'omunene otwala space ye. Atenga siye ba case mu record label. Yes. Mubaba member. Bogena mu record label zibo Uganda bogena mu Swangs. Yeah. Swangs ina over 3 big artists, right? Yes. Sautiana Records. Ogenda kulaba many beautiful artists nga bava mu nyumba emu. Yes. That's how our record label is built. So tosobola kungamba nti omuntu asoboka ya mukuru n'abeera n'emirembe. Head wa crew yabeera naman. Yeah, basta temafuna kasente nga mugenze kubivuru. Twafunanga. Okay. Twafunanga but of course ziba tezimala. What were expectations? Mali magala kolechi. We were not expecting anything from him. We were not expecting anything for him though. Yeah. Bubanga otambula notuko ekubo nngonola banga lyononese tamaka aweddeko muzze mu kumalamu oyina okuwetononye tamaka kubera hizo kubuza what were the terms and conditions muyingi we had no contract. Era
okuzayo ka story Bebe kulu twa meeting there was this bay ali wano ku Lumumba Avenue ngo jeno uchikube chike ku YMCA ne waliwe bale yali awo stick out yes actually twava ku Silik Silik yali nayo mukolo no corporate parties wali nga mu Silik ngakubye sati ye tayambadde ogundi tayinga ataddeko suit yali nonje nga tumutya ngavuga siara vyao siara byo yali yazweno bayali ani natuteka musiara vile tuva ku Silik nga izo yimbo manyinga sajja panga ali proud kati tuvuga nagenda paka ku stick out oba twanyone kubya Bebe kulu for the first time mwenzi nali sinyona mwenge nga tuyiga muyige nabana tugamba kati muri mu Gagamel namwe namwe tukolera tugamba munonye makaviru a shooting a video munonye makaviru yes tugenda makaviru na shooting a video and kukostia we didn't spend a penny nti tusasula chiwoko ate neti yasasula yali na director we kuba Fetwa facilitating a makaviru yali akola buzonda zona yazikola by them so netum facilitating e katuno nakola kyoko video yali free teri akulimba mbu twagisasula so ekintu Bebe kulu kyatuwe kyasokera ddala it was the video rumors ezatambula nti mwamala ne mwagala mukyala w'omukulu kyabajja mu Gagamel okyogerako ki after doing the song Matando zo ku video shoot chemistry yasukka kati Zuena bambi Zuena by the way Zuena mchala wa buvunanyizibwa nnyo how do you expect her to fall in love with an artist in her husband's crew bakaza bikola ngebyo Eighton nze ebanga ne mala Zuena mchala mu ekitiibwa mwanye ekitiibwa te no chiteo toyi chaliwo tewabangawo nze nali mu Gagamel nalina mata wange yes uwo yes tugenda kujja wao yes after Gagamel life mwajitambuza mchana rain after Gagamel twakolako oba like nane rain ne bitatambula bulungi kubanga omanyi mba mukola babiri oba basatu era I respect guys like the B2C abagayi bakola basatu naye batambudde baba mukola ujukira buli muntu abane personal objective personal goals bwe mugenda okukola group muzigatta netesobola kufaanagana kali mutuka ekiseera ebigendero ne byawukana era kati ojja kulaba nti Eighton nawumulako mu ndongo nasiga mu ndongo I researched nasoma nengedako edasame ku Wasafi nakola ebintu bingi naye ate Rain ayingira business and he's doing very well so olaba nti ebigendo oluusi bile mukwatagana ate music Sente zijja mpola yakola maka Sente dondada ajja wano kusawutyana abaawo ne tubona musajja ali awo mu nsawo downtown so music Sente zijja mpola zitaga buguminkiriza you okuba ne passion nga ya man yachovola ba this has been a dream like yalo nafuna muganda wange mukama wange si one tukwatagana ngamba tukivuge nga naye alina passion mu ndongo so tukivuga nzukira atunji wasembayo okunkubira nze nganze ya mujuma kwa ne bafana bali bagiyita bakaberi charge it baby charge your phone yo yeah man that was a mad tune yeah man Blackberry yo charge your phone yes man it was a very nice tune so basically okomyewo yes mundongo obaddewo but you've been doing research and doing some other work here and there Wasafi wagenda yo kicho wayigayo because it's a big label ebintu bingi wafuna ko chance sinka no mukuru CEO Diamond Samulaba sisi mwangu kufuna bada basigade na ba meeting ani alikuwa meeting Onaiza Bazuchi Onaiza producer yes Zuchu Sukari yes meeting ku Mboso bali bavude mu Wasafi ndoza but as I was in the city na interacting n'abantu bangi what are some of those ideas zoyigireri zoyinzo kuba ideas nafuna era ze zimu zolaba kuona yes kusauchana records gubo yingide kusauchana twaba enjawulo weli mwimbi ayingira wano nabera comfortable yes environment iri conducive twagala ku professionalizing mulimu guno dala sigama nti abali wote tebakikoze but we are adding a break yes do you do production as you Eighton no nina producer twina producer Matex problem so what is the dream like ayagala kusigala ngo owa abantu abakwagala work
oba you're going to step aside years to come okoncentrating mu nurturing a talent. Life chene salawo right now nino okuyamba ko kulembera abaana abato. Nino kuba kulembera nekirala abantu bachetaaga ku music. Yeah, but with time we are growing up, we shall sit back and just push the talent. Okay. State industry nga wogiraba kisoinzo jogerako, are we moving forward oba tudda mabega kusinzira comparing muje mwalimu back then? Industry teba kudda mabega. Yeah, nteba kudda mabega. Industry music aba music. Yeah. Music aba music gugamba bugambi ntinze nja kukola music bwati. Muwa abantu bamwagale. Net trade zizichoka amapiano teyaliwo by then. Yeah. Nigeria badominate nze obodi yao back in the day trying Jamaica nga yekuba. Industry ombuza ya Uganda oba mu nsi yonna. Yeah, Uganda basically. Industry ya Uganda ekula. Though abayimbi tulina okunoonya sound yaffe. Wano. Tubuukira bubuukizi. Uganda tetulina sound. Tetulina nti kino kye tukola nti omuntu awuli olimba. Mpozi otukwasa emabega ali omuntu ng'owuli olimba lwa Uganda. Namanya nti Uganda nga sound nfu. Nawulyako emboozi abamu ku bayimbi abagendanga kuzi awards kora channel O aba Uganda. Uganda tukyalina olutalo olw'okulwana. But the industry has grown. Waliwo argument egenda mu maaso ate bali enskinny bano bakyayiwe njaye ate bo tebayimba sound ya TikTok bagamba that is music. Bagamba tebinyuma ate biri mukutta abantu abayimba ate bwe tebinyuma lwaki bina audience. Anti bagamba biriawo bitundako mwezi music gwe ngenda okutanga Eighton. Sauchana gwe ngenda okuta. Tugenda muteeka mu bantu. Okay. Era bamwagale. Era nabali babaagale. Gwe batuyagala what they call bubble gum. The argument is waliwo muyimbi wogamba nti nga Eighton nti when you listen to the music lyrics ziri ku point, sound eri ku point. Naye nabawo music ngola oli teatotelebude na kulowooza nnyo kuwandiika. However much it's art, era bali creative. Naye kale nga temuli kintu kiri ate munaye teri atawandika luyimba. Teri luyimba luhiting utawandikiddwa bulungi. Really? Like teri muyimbi afuka wa kabine mumanya nga si wa kabine. Tufuna bufunyi huko kati nga kyayiwe njaye. Gwe huko loze efunika. Kati gwe jifune nawe. Okitegeera. Najifunye dda mukayimba ko ina. Music is music. Yes. Abaana baba bakoze music bakoze. Ba okusooka n'otula no creating ekintu nekiyitawo abantu bakiwulira oba content creator wakabi. So tukole waffe kintu mpozi kyenyiza okugamba abayimbi ababaddewo ng'eno wave tenajja. Let's stick to what we think is right. Banga pressure alien akuba tune n'okwakuka nawe n'ogenda okolebwa ekyo Oluganda nga ate kubanga ye mugezi nnyo mu ekyo the same way bw'atasobola kukola kino kyenkola nange kiri kizibu mugezi nnyo kubanga yeyo okuva mu bwongo mindset ye eribu ekyo alowooza bw'ati ebigambo bw'atyo yo bwe bali. Yes, kati tusigule mwasigale mu leeni ye twena tusobola okubaawo. Tujja kubuuza ekibuzo kye tubuuza buli omu. Bweni yagambye big three tebikyaliwo. Okanya nayo banedda. Big three bye biki? Bebe kuruka million Bobi Wine. Media mwe abisibawo. Oba oli awo. Media yagisibawo ate by the way aba basajja bazimba couch. Kyovula ba industry eno industry abayimbi basanze obuzibu kyoboya akenza badda fighter nnyo. Geo stories. Nti ezo abasajja bazimba couch. Nga ne batakola music waba abantu bamugoberera. Naye of course kigenda kigwawo right now it's all about music. Ko kyogamba wanateeka omu ku bayimbi abanene I will not mention names. Lomuteeka wali ne bateekawo na alien skin oba promoter olonda. Nga omu ku bayimbi abanene sigamba bonna. Kisinzira luddawa. Wotegeka. Era ani tuwe erinnya sijja oba ogamba. No simanyi kubanga. Waliwo mukulu kati alagenda ku Facebook ne bajjula. Aliwa. Wali ku banene abo. Nagenda ku Facebook ne bajjula. Yagwe ku postage. Chongo. Nafuna sente meka. Afuna. Sijja kwa mwendo naye afuna. Okay, chengeza konzo kugamba point eri nti. Ya big three tebiriwo. Okay. Tebanga ebadde ndowooza. Yeah. Esaala abaana basabula. Nze sijja kubala big three. Oba big three bendowooza. Naye mbamanyi. Bile tentalo. Big three bokali. Gobosubire. Sijja kubamenya.
tibajja kubamenya bireeta ba big three. Actually omuntu omubala nti ali big genda gwe kyangu nnyo genda ku social media platforms genda ku YouTube olebe views zayina mugoberere. Wale abantu balina numbers nange era mu society tebamanyi. Like who? We bali bangi. Nange kanchize wo mention them. They will say we wanted to mention them. Nga ku internet ba manyi naye nga publicly ayitawo nga teri producer wa ina gwalese kakati nze ngamba endongo naye bya big three. Bobi Wine is very right. Ate omusajja omwana wa kabi kubulaba ali eyo gyali naye akyageza kotereza endongo. Respect to the father. Sebo ate kati omukulu bomulesero dda atereza ndongo ye aluwa Bebe cool anti bwemba nsimye Bobi Wine ero time ya Bobi Wine era bonomboze ekibuzo ekindeta kusima Bebe cool nage Bebe cool yankolera video yacho kino kikyakoledde industry kakati jampa ebirungi buli mukyakoze buli mukyasina ku munne ekizibu ekiriwo kati ekizibu ekiriwo kuba big three Bebe ita big three. Yes. Ba legends baba baffe nti batch oba yafuuka njogera we are the big three ekitegeera senga kati Nigeria abantu bali kukimu two faced bya dimbanji babivaako dda ekitegeera. Yes. So tetugamba nti tebalina kibakoze. Bebe cool Chameleon, you don't talk about those guys. Bobi mwebazize lijali kati Bebe cool mwebazize nakola video Bebe cool bebasajja abanoonya endongo e Nairobi tebakyaginonya kakati ne batukolera ki esaawa zino nze nva mu buliri ne ndikodinga byanjawulo nnyo. Sajja bagenda bayimira mu bus kyakoze katikati kyakoze what do you mean katikati? Bobi mwebaziza nti twabadde ina atugamba yakoze statement ennungi. Yes. Bebe kutana kwa statement je tuwuliriza. I've not followed Jingam. I've not been following. Tota kulaba interview ba following. Obara so gamba okusinzanga badde. Eya Bebe Wine yakubiye kerere ne tujiwa yatuyise mu netukako. Eya Bebe kusina jiwulira. Kala ate ya Chameleon. Chameleon had a great show ku Cricket Oval. Eyo yali yamanyi. Mukulu asooka tulekemu. Aluwa. Bebe kulu wakabi. Bebe kulu wakabi. Na uli naye agenda kutegeka concert. Yes. Ndechangeza kugamba. Bobi Wine was 100% right yes. About the big three issue. Okay. Tekiriwo. Nice. Msajja Kenza fighter achi. Kubye nagenda na lumba. Lwaki mu mukube enkokola. Kenza chokuba nti award wazire takatezi kyakola mawuye abantu bagamba osanga yazigulu. Because mu mukuba. Eno Uganda ekuba abantu bakuba abalabagala connection. Do you believe nti Kenzo alina connections ato abanne nti obuli awosengazi bawa we could be selling more the connections ze njagala ku Sautiana Records? Yes. When the time is right Uganda will get them from Kenzo. Maybe tebakikwata bulungi. Kenzo omusajja ne goweza message ku WhatsApp sawa mwendogo ekyo wagira byana ajiddamu. I don't think musajja mubi kutuuka. Okay. Tugere kugwe. Okomye mu style china album ogenda kuta singles. Ina album bagita Phoenix. Yes. Wotegeza chao. Yeah. Phoenix kale ngenda kifunza tukitegere mangu ekinyonyi ekyeyubula. Omanye ekinyonyi okuba omuvunga bamanyi kyafa kyagwa evuna ekiyika kuba wali okitegeera akiringa ekyakala. Gubanga omusoto gufuna naye buli mukwebula. Kimala kigira kikuba evubwe ekiti. Yes. Phoenix is rising. Yes. So the album is called Phoenix. Okay. Yes. So got inspired by the whatever style yechevulamu nechigira. So chidi? Nga inspired by yeah. Yes. You obadde katona olinga yebula to come back with full. So for music yafulumye ku Sautiana Records twakakolera wenyimba 3. Actually kuwaba mweyo ndoza limba ulinga lumuru olwa recording wa outside Sautiana. Okay. So kuliko Soba is out, it's a dancehall track by you. Yes. Muntu is out. Yeah, Rompeleza last week I think. Then Sida or X. That's the 3rd track. Yeah. It's also gonna be out I think next week. Okay. The music is also something so gamba nti music wa Eighton wakali mfunye bude na muwulira mukko naye side ya X. Kankoledde nnyo. Njala abantu sokoba we verse nze nyongereke ebyango omulamu awo.
Musula mutyeyo bantu bange kikolwa kirungi kya mpisa okulamusa ku bantu omuntu omubuuzaako n'omanya bwe yasuze obulamu bwatabuka ebiro bino ewa mmaka mbabuulire bino ebyambagudde n'enveeyo ekaabuwoko gye nabulira mujjukira oli omulungi gwe nabagambako atukula ennyo okukira matta matta yanjagala nnyo jjukira Salinayo yadde nza manja munansonyiwa bataayi bange saabagamba kyaddakaawo we nakoma nange nembula ewamma mwanjagala nnyo mwampa lupiiya n'omwana yanjagala nnyo n'alya lupiiya naye nga bw'omanya ebyono lupiiya oluusi bw'omuzanyisa naye akusiibula ensimbi zanzigwako n'omulungi nandekawo we nakoma era omuwuliza neewuunyezza mwattu bwe nasukuse juzi nga ndekeddeko akameseji bwe nali mutosamanya nali mwokomaguka nga mmanye kimu kukyakala naye kati nsazeewo kudda eyo ewuwa omukwano kkiriza nkuleetera omugaati gwo siriddayo wa x ne bwe ndiba ndibye siriddayo wa x ne bwe ndiba muloge siyinza nakumuddira ne bwe nsigalawo mawasigayo mubwati buwagugaye banange akayimba ko mulide message nga wajimbye omukulu nja kugamba nti embaga tukyagiva nja terabika naye obakabiza bwayitidde wuwo embaga eyaki ekiwatule embaga mazalibwa ga mata weekend naye amazalibwa gaki ga mata goyimba ko nyinyi naye mwana kati ebintu byange mata wange lwaki omugabiro omulala Simugaba. Mumataga ani go yogera mukazo mukuru. When you're talking about chiwatu oboto yogera ku Bebe. Matatumanyo yani. Zuena. Oh no. Mwina nakayimba mwina. Yeah, Matta. Zuena just featured on that song. I mean, erambi gambo byonna. Mukuwandika okuva Zuena ne papa okujja mu studio nga tukoze chorus ya Matta already nkoze verse esooka. Nasula mu verse. Yes, that doesn't mean Eighton theorem Matta. And that song is based on a true story, by the way. Sidawa X. It's based on a true story. X ya lwaki watu wamanya gana watu wa Matta. Anti nali muita Matta. Nali muita Matta. I can't accept that. Ate lwaki? Because okuwandika Matta. Gwali mukwano, it was also based on a real story. A true story. Matta by the way muruwa ani aita idea yokuwandika. Rasta abagamba muyimba wa mayimba byamu. Nze nali mpandika buwandi safta chiwoko nali nonya hit ndala. Kitegeeza ina feeling. My girlfriend was so much in love. Era wachitu what the video. Era tu wa Matta. Nakatozena Matta because nali muita Matta. I can't accept that. Ate kati gwe Matta gwogamba ye yani. Zuena gwenjogera. Ekazi Zuena asokera kwa chana peza ka message mbo seba tudeo. Ngakine. Tudeo kuchiche kitaliwo. Embaga iliye tudeo kutuka. Abasajja bintu ko bakola embaga ez'ekisiramu ozimanyi. Yatulaze empeta nayo waayo mukole twagula. Naye lwaki twogera ku family y'omusajja. Tudde ku Eighton Sente. I have a song called Muntu. Yes. Nasomya mawulire nabanda bamukyalo ngali nabana bamawulire nguwa basulo kati bekyakulya kati basaka kisake bababuwe wabafuula basibe kyakyakutuuka kamaka gono kisalawo gasenguke oba wakubwa busada omukyala w'omulungi n'okisalawo omukaddiye obali eddogo ly'embuya abagamba bayimira balanzi olinga ayimba ku kiggundu Bruno yaluwa Bruno ke ntinyimbye ku Bruno ke omanyi omuwandiisi owandiika oluyimba ne lutuukira ku mbere bw'oba tusobola kuwandika luyimba abantu ne baluleetinga nalwo oba toli muwandiisi so oluyimba luba nti engatto Bruno Kaso azambala nga fadda we yagamba Sidawo X by the way bw'aba Matta gyali nga ayagala ozambala engatto za Matta azambale bw'abaayo muntu ng'oyagala kwambala engatto za muntu azambale. We have come back to sing for people. Amazing. People need good music. People need music azimba emyoyo abuulirira. Kati omusajja wanawulira muntu ngali mu bbaala ali mu Bebe na biki ajja kuloza family ye kuba bajja dduku wa mu bbaala. It's a very nice track. Yes. All right then. People bakufunye bane ku social media.
Eighton Sente TV. That is on YouTube. Yeah. Eighton Sente Music Facebook. Eighton Sente TV Instagram. Yeah. Eighton Sente TV TikTok. Okay. Eighton Sente ku Twitter. Ate Sautiana Records. Sautiana Records TikTok. Sautiana Records Facebook. Sautiana Records Instagram. Sautiana Records YouTube, everywhere. How many artists do you have on board, Sautiana? We have an artist signed. Yeah. Yes. We have an artist signed, but she will be reviewed when the time is right. Okay. So tuli mu preparing. Okay. It takes time okupreparing omuyimbi brand yogisayo. Bintu byetubadde tusoma. Yes, sir. Si bintu byakusaga. So we shall review the artist when the time is right. Okay. We are also there are also so many other artists working with Sautiana. Nenga tibali signed. Okay. So abantu balagire musangi waluddawa tuli chira ku police abantu bagamba chira batero kuba ni bagende chira road. Chira owekyali wajjala. Butuke chira wajjala jangu chira police buza studio empya Sautiana Records. Obo tuseko. We do audio and video production. Radio and TV ads. Wow. Tuandika enyimba. Tuna producer Matex Problem. Omusajja abadde oli wa fada wansi kamocha. Tuna sound engineer mastering eggwera wano. Okay. We do events bingi. Oba ino mukolo tugukola. Gonna okuva ku byuma. TV, kuli outside catering everything. Sautiana Records. Okay. Amazing. I think no kule kogenda lesson go ina. Obulamba Sautiana Records bagende just agende ku social media handles unboxing 8 cent. Oba genda ku Sautiana Records page o inboxing administrator ajja kujiraba. Oba jangu ekira ku police. Okay. Temuta tetuli ku police just a landmark. Yeah, hivi bata police. Yeah man. But Rach bajitia. Of course, bakuyita embuga si buganzi. Police bane Uganda batya police. Uganda n'abantu batya police bayimbi boka. Anyways, omuntu abaze agamuwandikira kayimba. You still right? Oh yes, enyimba tuwandikira ddala. Oba wandikira ba Sautiana boka. Mpandikira bayimbi bonna. Okay. Ate n'ekirala kati waliwo promotion. Okuwandika almost kulinga kwa bwerere sawa eno. Once you come and pay no agreeing no muntu wali reception no gamba nezi nja Eighton antulemu awandike we shall come and write. Okay. We are about 3 writers. Amazing. That is it from Eighton. I have to let him go. Eboze mujuri dena yenga check out his new work. Tutandikirawo kati straight away genda ku channel Eighton TV nga wagambe Eighton Sente TV, right? Eighton Sente TV. Ku TikTok, YouTube, limba muntu je ulinga sound, TikTok, already Instagram, Facebook, wona je uli. So challenge muzituremu ate ndongeberenge etambula. Sautiana Records, that's where we tubadona ku lwaliro. You can come and record the equipment work abi esiwe eri kuyimba n'otuya nanga mwimbi tumwane ku soft drinks. Osege direct kisinga kawo. So muje mweyagale naye nga nyobola kujukiza nti we are sponsored of course by Oscar Authentic Stores. Tugula n'okutunda ebintu ebikadde, so you can pass by ubana kwa kunaba za file ku screen tujja kubanga tugulako obanga tuguze ekintu kyonna kyoba oyagadde. Still Earth Explorers, you can travel to the USA by of course WhatsApping the number jolaba ku screen yawo bakwere details how do you of course start on that n'olabanga otuuka eri mu nsi ensuubize. Naye nga nange kambavemu ngambe nnonye nti mata yenza talina mabanja mata yanjagala nnyo salinayo yadde nza mmanja naye nga bambi kubanga weerabidde muntu naye alina omusaayi muntu mutima gwe gukuba muntu enjala naye muluma muntu temuleka bakyala wakante bamubalabiridde. Sure.